Nnyo okuva mu kumulamuko ekitundu kyaffe ekyokubiri tufundikidde munnaffe owulira nga amaanyi gazze empewo y'obulamu ekufuuyiddwako njogera kuvimba kwennyini nvimbye kati olunaku lwali lwa mukaaga jjukira nti ennyimbe bazaabya lwa mukaaga lwa mukaaga naye ekintu bwe kyannyingira nina enkola ne bwe mba nasuzizza bafiirwa zesinywa mwenge kuba nsigatta lubaale wa mirundi egi kasambako naye ekizibu nemmanya nti kati ekyo kyetaaga obwongo bungi ng'ebyomwenge bitaka obbalira nasimbula busimbuzi neŋŋende kale neebaka naye mukwebaka okungi kumakya nvudde mu mmisa neŋŋamba kintu kino kiyinza okukwatayo nagenda okubala abalamu nga ndabe kakijja naye nga nno kamala okwewaamu ng'omukatoliki omutuufu kamala ogenda mu lusirika neŋŋamba omukyala nti enkya Mande ŋŋenda Kalangala nja kumala ennaku 2 oba 3 naga nti ogenda kukola kintu waliwo bye ŋŋenda okukola abadde akimanyi nti bwemba nina ebintu ebyokukola projects zenduka ŋŋenda neneesibira awantu nensi nenjigalire neŋŋenda Kalangala ate Mande Tuesday wagenze Kalangala wawa sirifu wawogana weekend nentuula nembala akalulu nembanya nti mbadde omuwanika wa parish yali etwala kumpi constituency yonna emyaka 9 mbadde n'essomero at that time lyali limazeewo emyaka 2 nga manya myaka nga 17 nina abazadde n'abaana ababaddewo mbadde mu bwakabaka bwa Buganda mbadde chairman Rusittu emyaka 25 nga sikyagi nga yadde no swage era ng'oli bwajja kasite empapula zibanga nnungi nnyo sina tabbu era olumu polisi yajja negaa nti bino guba bisayininga konzezera bisayininga tugenda okutunula ku mpapula ng'amazima gennyini nabisayininga nembaga akamala okujayo kope zange ngenda okujayo kope nga babikyusiza eri ne bakiteekako amanyi amaani baga sajja naga nti gwoli organized otuwonye kuba tubadde tukutwala ku detention order myaka mmeka ana mwaka mulamba detention order nga tonnawuza kubanga abatwala passport ezo baali bayeekera ekyo nekyo negamba lakini okula emyaka 25 siina gwenyiizizza musango mba ningisala bulungi nnyo neŋŋanga kalulu tikayira okajja kuyita naye nga nina ekizibu eki abasiraamu sibamanyi bulungi nenva e Kalangala nga musazeewo nti okuva mu 2014 ogenda kumalako 2015 buli muzikiti nteekwa okubanga ngumanyi era nagenda okumalako 2015 nga buli wali omuzikiti wonna mmanyiwo ate nga kinyambye n'ow'omugenzi Kikungwe ng'emizikiti egimu yabagamba nti bannaye mbadde musiraamu koze emyaka 15 omusajja oyo babakatuliki badde batuyisa mmanyi basinga obungi kati ekitanja kino tukiwa abakatuliki kati nga nange bintu bitambula bulungi kati kyemba nekugamba nti politics wange abeera circumstantial sibiri mu kweyagaliza nti kati nja nteekwa okuba kino singa nali neyagaliza osanga nandi balina president kubanga mmawo yandiyisewa nga nesimbyewo nandibadde president general neŋŋinyingira akalulu Museveni ne muteeka ettale ne tweyongera awo wennyini njagala kati nnyo twogereko ku mbeera y'ekibiina kyo we wajjira naddala ku nsonga ya mubaka wa parliament olwo ekibiina kyo kyali kitandise okugootaana DP yali etandiseemu bad DP good we nayingirira mu parliament ekibiina kya Democratic Party in fact singa kyali kisigadde ku mutindo ogwo singa ffe tuli mu buyinza kubanga twali very organized era okumanya twali organized nti Musaabagabo Makindye kubanga abamu bagamba nti epicenter ya DP actually bwe nabagamba bannange bonna omanyi politics ayina ebintu ebikulu 3 oba 4 ekisooka olina okuba ne structures ekyokubiri olina okuba ne sente entonotono ezikola ekyokusatu olina okuba ne message ng'etegeerekeka nga bw'oyogera abantu bakola ki ekyokuna nawe wenyini oteeka okuba nga otegeerekeka ng'oyimiridde oli so nga byonna mbiina abantu bagamba Ssempala era saavuganyizibwa mu kamyufu ka DP kakati kitegeeza nti ebintu byali birungi nnyo era katono naye ebintu mu kwonoona bifiirawa kati mu kufa tekyogerekka wano naye ate era bwe sikyogera ate nja kuba ndyazamanyiza abatulaba President Museveni tayagala bintu biri strong biri organized kati nze ndowooza nti yaddabangula ekintu kyaffe kubanga waliwo ebintu byetwatesanga ne President Mao nga ndi mu parliament netugenda mu caucus netugenda mu breakfast meetings netukkiriziganya byesijja kwogera wano era kubanga ate bikyagasa nnyo nyini kiggwawo netukkiriziganya nti kati awo lwe lugendo lwe tugendako ogenda okumala ennaku 2-3 nga munnaffe ali ku birala
naffe tuligulwe katonda kikiro netuddamu netwogera in fact singa bye twali twogera byali bituufu bye twayogera nga sikambireke singa bye byakolebwa Bobi Wine yandibadde presidential candidate wa Democratic Party mpozi mwamu makadi kati ekyo nakyo katono nnyo kale kakati kugamba olaba nti ekintu depi yandibadde alimula naye nga automatically singa kyaliwo ekirala tekyandibadde kiyitirivu nnyo so waliwo okutabanguka n'obutabanguko obutategeerekeka so netugamba nti wai omusajja nga bwe tugamba okutambula nga tulaga lino ate ye n'atulaza mu lino tulaga ekkubo lino tumaze odyerula nti katuyite wano mu nsiko tugamba nti kati eyo katugire nga tuvaayo embadde njagala ndowooza olw'obudde tojja kumbuuza lwaki eri byagaana muki mu people power nedda sebo nayo tujja genda naye tusooke tugenda oyingira parliament bakusaggulira akalulu bulungi nnyo akalulu kaali very clear free and square neyanvuganya katara DC Kyaze Frank yakkiriza n'agamba n'ebyogenda mu kkooti mbivuddemu sikyalina kyakkola nenyingira parliament natandika okukolomba kati nyingira parliament jukira nagambye nti nze bwe mba ngenda n'agenda ate politics wange alisaako mu substantial kati ekyesente nesi omusaala ogwasooka nekanga mwekange ninga tikatunda sente zino zo ndaba zigaba naye nga olwatuuka pa neŋŋamba oluguudo lw'ebusaabala enguudo n'okulaba nti embeera z'abantu zeeyongera okuba obulungi naye nga enguudo kyekyali kisinga obukulu nentandikira baŋŋamba nti kakiiko kikuwandyagadde nti works ate akalala nti mateeka awo neŋŋamba kubanga amateeka tekakustressing nnyo nga njagala amaanyi gamalire eno era ngenza okumalako ekisanja ng'enguudo nga 7 tezirinaako mutawaana oluguudo lw'ende gye twali lutandikiddwa naye nga tulina odusagulira ssente ezo nenzisagula ne tukwata oluguudo lwa Moviti nayo ne tumuteekako Moviti Road ne tukwata oluguudo kubanga oluguudo oluva e Kattambo ogenda Ekigo oluguudo olwo lwonna lwayitibwanga Busaabala Road Pakene najja Nankumbi akati bwe batandika okudizayininga Busaabala ne bamukomya ku nnyanja lwo ne lusigala neŋŋamba Uniladya luno ne wano muleseewo yunalega nti olwo katulukole ne tugenda ne tukwata oluguudo olwa Bunamwaya nalwo ne lukolebwa ne tugenda waliwo oluguudo kati olukolebwa oluva Nateete okujja era mu Bunamwaya nolutandikiddwa kati nazino enguudo kati ezitandikiddwa zonna zaali program kubanga tosobola kubanga wakayingira omwaka gumulowooza nti ono design oluggwa so enguudo ezo zonna zibadde mu kisanja kyane naye nga ekibadde ekikulu ennyo ate oluguudo lwasinga okumpeesa erinnya lwe lw'Obusaabala kubanga ngenza okuva mu parliament nga bampita Honorable Busaabala bwogera mu ministry nga bagamba Honorable Busaabala atuuse olwo twaliko meeting ne UNIRA natuuka wayise eddakiika nga 3 nga batandise olwatuuka ekitiibwa Kagina n'agamba nti abange musooke mulinde tumale okubulira Ssempala Kigozi Honorable Busaabala ebintu by'Obusaabala bwe tutabimbulira ajja kutabangula olukiiko ekyo ne kiggwa bulungi so kwagamba nagenda n'agenda era mu politics wogenda n'agenda nga y'abantu era kati mpulira mbu abantu bagamba kale omusajja singa yasigalayo naye ebyo Katonda yabireeta osanga Katonda yanzijjawo bamala okulaba ekituufu ate osanga yanzijjawo nsobola okuddayo n'amaanyi kibi is another big problem mu municipal yaffe ate ntufunayo ebitundu ebirala kati nga Lubowa byo bipulaninge bulungi nabyo biri waffe so nga tunandeetaze okupulaningira obulungi ebintu ebyo n'okulaba nti abantu bava mu bwavu ate obwavu obwo kyangu nnyo bujja ku mu bantu kubanga abantu bamanyi okukola naye ekizibu kye batalina ye maketi y'ebintu bye bakola kati mbadde ngenda kulwana nnyo okulaba nti maketi y'ebintu oba buluka mikeeka giina akatale buluka emikeeka gi 30 olunaku suula gumu ofune mmane awo twandibadde twambuka bulungi naye nsobola obubikola kubanga obudde bukyali kiki ekikulemesa okugira ku kadi ya NUP ekyo nange saakimanya lwaki tewagifuna kubanga kyengabira nti saakimanya pulezidenti waffe Honorable Kyagulanyi ayingira parliament nali mu kalulu ke full time nze nakulira ne Tare Center na buli kimu kyonna tukikola ne sente zaffe tuziteekamu nayingira mu parliament tugamba nti abange tutandike people power ne tutambuza people power olukiiko olusembayo olwa people power lwali waka wange omuyembe nagukulaga olaba
gwe yasimba ng'ekijjukizo laale yali eddako yali wa Ssemuju ne bagiyiwa tezaddamu akati nze ndowooza ensonga weeri awo wendaga ne mmanya nti ebintu biri given kubanga tuli mu struggle ate struggle njibaddemu ndi proven siina kiŋŋaana kati ebintu ebiri political ebikola politics owaleero nembigayaalirira okukakkana mulimu ki mu politics owaleero anti mulimu okulya kuliisa abantu mulimu obulimba mulimu obukuusa ebintu byesirowoolezanga mu bulamu bwange olina jja nalimbawo Ssempala talina buwagizi kakati neŋŋamba naye obuwagizi ate ku ground taliyo neŋŋamba ye naye ate sigwangako kalu bintu byonna abantu byebaagala abantu baagala regimu change byembaddemu people power akati ate kati ogenda okugirawo endi pa nga kadi baginyimire ate politics yakyuka ngolo lwenzijukira nti politics yakyuka osuubira osobola okuba munnabyabufuzi naye ng'oli w'amazima byombi bisobola okukozesebwa mu sentence emu akati ennaku zino tekisoboka naye bijja kukyuka tujja kuddayo bikole kubanga politics waleero tazimba ggwanga ngenda kuddamu mpumulemu nate nkomawo n'ekitundu kyaffe ekisembayo tova